I'm sick. Ndi mulwadde sewulira bulungi. Nina ssenyiga n'ekifuba. Amaanyi matono. Bana eriyo obubbi bwa number plate obugenda maaso. Abantu babba number plate ku mamotoka ne babakubira amasimu. Ne bakusaba sente ate bagize. Ennaku zino obubbi obw'okubba number plate bweyongedde ku mamotoka. Mu biseera bino nkwegayiridde tuleka mmotoka yo watali safe. Abantu muyina emize no parking emmotoka ku kkubo ojja kusanga number plate bagibbye. Bamala okugibba ne bakulekerawo n'ennamba y'essimu. Womala oziba wanga bakulagirira wa gye bagikwese. So okubba number plate kweyongedde ez'amamotoka. Mwewale okuparkinga emmotoka ku makubo. Omuzogo gugenda gweyongera mpola. Osanga number plate teriiko. Ogenda okusanga bakulekeddewo ennamba kw'oba okuba. Bw'obakubira nga bakubuulira wa oba ogisanga. Naye omala basasula. Ekyokubiri traffic jam yeeyongedde ku Masaka Road. Mwe mwenna abatannabagenda mu byalo. Mukeere nkya ssaawa 11. Kwakati traffic jam mungi. Abamu munaagenda ne ku 1st January. Kyekibatwala mu byalo. Mwonoone ssente nga mugenda kukomawo wano nga temulina kye mulya. Ate temwerabira nti n'emyezi gy'abalandi road giweddeko. Nga bw'oyimba Christmas n'ezalandi road zitegeke. Kitegeera. So naye nga byebyo omwaka guno gwo bwe gutambudde. Nze ngufunyemu ebirungi bingi. Omwaka guno banne tegunsaze. Nzimbye ennyumba, amamotoka ngaguze, amataka ngafunye. So it has been a good year for me. Abampala nnyo omwaka guno mulabika temukoze kimala. Manyi buli mwaka wabeerawo abalogo. Mulabika abasawo gye mulogera tebakoze kimala. Kitegedde. So this year bwe guti omwaka bwe gukoze ki bwe gutambudde. Naye ng'ali emiskini abadde muyimbi waki. Balonze Ssenyonyi ku bwa leader of opposition. Waliwo ebintu by'owulira mu n'amaanyi. Balonze Ssenyonyi ku bwa leader of opposition. Naye waliwo ebintu by'owulira mu Uganda n'amaanyi ne gakuggwamu. Moti kati Ssenyonyi ye leader okuva omwaka guno we gwatandika. Bobi Wine n'empuuga babadde n'obutakkaanya. Era bulijjo tukibagamba. Wabaddewo obutakwatagana wakati wa Bobi Wine n'empuuga. Okuva omwaka guno bwe gwatandika. Nga Bobi Wine ebintu by'azaayogera biraga nti mwami mpuuga abadde ebintu abikola bulala. Naye ekyokuteekako Ssenyonyi nga leader of opposition kye kintu ekyobusiru nnopu kye mwakakola.
kati ono Ssenyonyi bisekezi eyasomanga amawulire ku NTV ne Bobi Wine ojoze eggwanga lino. Ne Bobi Wine we mwatudde mu meeting ne mulaba nti Ssenyonyi yasobola obwalidovu naye tewabadde wasobola bawabula bavubuka mmwe nti ebintu ebimikola bya kisiru. Kwa principle nopu wajifulira ddala nti family business. Kati ekyabawudde n'empuuga kubanga mpuuga akasente abadde takyakatuusa bulungi. Kati Ssenyonyi alina okakutuusiza. Principle naawe. Kati nga bwe mwatudde mu meeting abasiru ne mwerondamu era Ssenyonyi. Bobi Wine tokyalina mulamwa. Kati Ssenyonyi ajjeko atya Museveni. Kwegamba meeting yonna we mwatudde entegeera yammwe principle. Nojjako mpuuga omusajja omugezi bw'atyo. Kubanga akasente takyakatuusa, toyagala kuteesa. Ekigobeza mpuuga ye politics wa muzannya bulala. Mpuuga ateesesa we kisaanidde. Naye nga nsonga za ssente. Principal ayagala nnyo ssente. Ssenyonyi talina kipya kyagenda kukola. Ffe tumulabanga omusomi w'amawulire ku NTV. Kyekibiina nakyo kyagwa. NUP yagwa. Kale abasajja abagezi abali wano. Ne wandibadde oteekako Nambeshe. At least wandironze Nambeshe. Naye era Ssenyonyi. Ssenyonyi nange kennyini musinga okutegeera. Kwegamba ekibiina kya Labadaba style. Mubeereyo. Ffe twavaayo mu Noopu. Twagenda okulaba ekibiina ky'abantu basatu. Lubongo ya Ssenyonyi Bobi Wine. Ne Nobiyaniri. Beba nnyini kibiina. Kati leader of opposition Ssenyonyi aliidinga ani oyo? Bisekezi. Naye era principal olonda nnyo abakufaananya entegeera. Ssenyonyi bw'avaako ng'oleeta Nobiyaniri. Nobiyaniri bw'anaavaako era aleeta Edi Mutwe. Abasajja bali awo mu opposition abagezi. Kati Ssenyonyi oyinza omugeraageranyako n'omukyala w'e Kasese. We ne Kiiza. Ebyobufuzi mu Uganda bifudde. Museveni akyatufuga. Nze bwe nategeredde nti Museveni agenda tufuga emyaka 10. Bobi Wine kuleeta Ssenyonyi. Kwegamba ng'olabira ddala. Mu kifo ky'okukola ekituufu bali ku mukwano n'ani aleeta ssente. Mpuuga obadde toyinza mukozesa bya kisiru. Empuuga Bobi Wine obadde mpuuga musajja mugezi. Mwesitwago mwajiza kulya. Beerayo zanya documentary funa sente mbasiyazi kwekole buli kimu. Ffe Bobi Wine twakwesonyiwa. Ssenyonyi bw'avaako leeta Babi. Anti ekibiina ky'Abanganda bako n'abamikwano. Ne meeting eyo ey'ekisiru eyatudde era basiru ne mugaana era okulonda omuntu ategeera. Kwega Bobi Wine we watudde bulungi. Nolanga era mukwano gose. Jowake tusigale ne Museveni. Ne Banita Amongi bakadaaga batalwana mu nsiko. Bafuuse ba speaker. Principal sigala n'abasiru bo fere tukwinaako buzibu. After all struggle mwagiriya mudda ssente. Kwa era ne wano tewaliwo opposition. Era nawe principal yambala gomesa ekirono olaba President Museveni. Kati nga bagati leader of opposition ye Ssenyonyi.
abavubuka abo bajoze gwanga ne kasajja gwe Bobi Wine osebye obufuzi bye gwanga lino kale laba bawini kiza laba balatigo laba bonna abaali leader of opposition olaba yafaanana Ssenyonyi naye principle yagadde nnyo ssente totegeera weefuula ategeera lwaki toleka bampuuga ne bakutegeerera kati naye muwanga kivumbi naye mwatandise omulwanisa kibiina bwe mutyo bwe mukisudde ekibiina bwe mutyo mukoze eki katubasabire sanga Bobi Wine olifunamu ku magezi nodda mu politics gwe watandikiramu yoyo olizanya firimu kati oli mu sibanya le free political prisoners so nopo twabe esonyiwa nenubia niri naye mumulete so tewali Ssenyonyi kyagenda kukola okujjako omaye ekyayawula mpuuga ne principle kasente nabisiyaga kwaze nalaba bampuuga abo nga baganye ebisiyaga ate nga principle ayogeza birimi nemmanya timpuuga mugobe wajjo principle kukya sente tasaaga twakola zimudda ku mudaawo naye nga bonna batwezala bakatana bali wansiwe impuuga ne principle bayawukanye ku bisiyaga impuuga tabiwagira ate ye principle abiwagira ne bafanda bebweru kati of course ayina oteekawo Ssenyonyi ayina history eya pulo ngate na ayinayo Lubongoya lawyer w'abasiyazi human rights kale bano bampuuga abagezi abaludde mu byobufuzi babadde nze nabaga buli mugezi ajja kuva mu NUP nabagamba buli mugezi ajja kumaliriza avudde mu NUP NUP y'abantu abatategeera ababuyabuya era bajja kulonda Ssenyonyi abafaanana zaake bamuteeke ku bwa Commission of Parliament yentegeera yaabwe kati gwe mpuuga ali ogendayo nga tomanyi nti NUP teri ku intellectualism ezimwe bampuuga nammwe temuwummulako kati gwe oyinza okolera Bobi Wine atategeera gwe ate weefuula ategeera bali abaana ba NUP baladdeko bategeera olulimi lumu ssente ne bwe ziba ziri bweru bajja zikimayo kati gwe mpuuga wali oli awo fe tetuwagira bisiyaga ko principle mpuuga noonyaako ewalala n'aleeta Ssenyonyi naye kati mu meeting gye mwatudde mu Bobi Wine mwabuliddwa abagayidinga era ne mulonda abafaananyi entegeera ke tubasabire mujjeko mu 7 manya omwaka guno nina byenjize nina ebintu bingi byenjize omwaka guno I don't want to shout with idiots sikyayagala kulekana n'abasiru nze this has been my best year because I no longer want to advise idiots. Abeni yupi basiru mbaleke mbi ekisiru byabwe iranze by the sabadde surprised nti kati Ssenyonyi ye leader of opposition
kikaabya amaziga eggwanga lino lifudde bagenda okufuga ffe nze munaye nakkiriza ebyobufuzi nabivaamu ono munnamawulire Dean Matako sibanya Dean Luboowa wankubidde essimu mbungo oyomba mbungo ndabula Dean Luboowa olinga amazi olinga amatako kakiripu kano mukansaliremu mukampereze Dean Luboowa Mugaye Junior agambye olinga amazi genda omanyire nnyoko Dean Luboowa mpulira wankubira essimu ekiro gajeniya onjogerako otya olinga amazi olinga ki omanyi mwe bunnamawulire mmwe muyina olugezigezi olubawunya mu matako mwe bannamawulire abamu olowooza weetunuzaamu ako ka kamera Uganda yonna ogimanyi nze ekizibu kyesinza okusanga ne bannamawulire abo baavu banaku bwagaana okukola emyaka gibuleseewo kati bunoonya kwe bwekwata gwe Dean mazi gozanyirako tomutegeera nze nabala asiriisima ebyo mugenda mumanyiire abantu Junior nja kukola kino jangu okinkole oluddewo tomanyiwo embeera mwe bannamawulire mmwe abamu mumanyiira keno otunulira akasiru ako nze ekyagenda mawoteri ng'akoloba obupulogulamu bwe mukola gwe Dean mazi nze ekyalingiriza abantu bye bakola nze omulimu ogunsasuza mu gavumenti kulingiriza gundi akoze eki nze ekyalya ku ŋŋambo wontunuulira ennyo gwe siri sayiziyo essimu genda ogikubira ennyoko nakugamba woba oyagala kukola investigative journalism genda ogikole ku nnyoko n'ekitawo nga beezina nze tuddamu okummanyiira ggwe nonkubira amasimu ontiisatiisa olinga amazi gontiisatiisa onkole ki gondabe ennyo nkole ki gwe Dean Luboowa mu bantu bensobola okulwana nabo gw'oli mazi nnyo you are not even an inch gwe n'entalo zenwana okuviira ddala ku mataka gw'ate oli mazi nnyo you don't even deserve my comment kuba gwe Dean Luboowa nga twagambye kulwanagana nti kati the wars started wetoyinza kumala nnaku bbiri gwe ng'oli mulamu kati ebyo ebyamatako byo simanya investigative journalism genda obikole ku nnyoko gwe wasooka okunteeka mu bisitoole byo Dean mazi ojjukira ontadde mu bisitoole byo simanya oinvestigatinga gyonkubira amasimu gwe tolina kyo nsobola kukola gwe ddayo mubali bali boovuma nze siri balamu wano zoovuma abantu bangi Dean Luboowa owaayiriza abantu bakuwe ssente wavuma balamu wano n'okwata kapiteeni Kasami n'ogaa musiyazi un'okwata essomero ly'omusajja Cambridge ko omusajja bamubanja bamuwola ne bakuwa pulojekiti osuule essomero ly'omusajja bakubuuza ebisiyaga biriwa mu ssomero olyawo weekangabiriza olinga afuka anaaba wagenda n'okwata ku gye gatakwatika n'okwata essomero ly'omusajja n'ogenda oliteeka mu nonsense wo mbu investigative journalism nze ndi jembe gembyo gyembiringire ewa nnyoko olinga amazi
Gwafuge gwanga lino gwe. Oli mutabani wa Museveni gwe. Kajja nako kawunya amaze nnyuma. Nze amwe journalist. Journalist gwatuliso linga amatako. Gwe kavubuka gwe. Nze siri levoyo. Nze tondabe yo gye munwa miyenge. Yo gye mubeere yo sibanya muyaya. Nga muli mu kuwuta bigere bya mbizi. Tondabayo. Ate nga tulina kyommanyiiko gwe. Toyina nekyo. Nze gye wasomera amawulire saaliyo. Nze sisomanga na ku mawulire. Kwasige galiise ewange. So kwata amazige nagisiyo ogyesabe. Toddamu kunkubira simu kavubuka gwe. Obwo obwavu genda onenye nnyoko. Ye yakuzaala musajja omwavu. Gwe golabika olumbo olukuto oli munnaku anagwe. Guntiise ngani gwe mazzi. Dean Luboowa nze kankubira ekira. Nze Dean Luboowa ne mugolinga amatako badde ogamba ki. Kakati gwe Junior yakulabula genda olabule nnyoko. Wane bakwata ne bakuteeka ku mpingo nga tewezejjako. You are breaking my hand. You are breaking my hand. Watugamba oyina abanene baliwa. Mwe bamazimwe kambabuulire by the way sina budde. Sikyayina budde. Gamba olinga amazi. Kale mukwata amazi gamu. Don't enter my space. Dean, don't enter my space. Nze ndi mulalamu. Bwe muddeeyo ne muli ebigede ne mwesaba enziku ne mumala ne mujja ne mutandika okumanyira abantu. Wano Dean Luboowa oyonoonya amannya g'abantu. Woba in evidence nga tozitwalanga mu kooti kubasiba. Lwaki tewakwata evidence ng'abaana beesiyaga n'oziteeka mu kooti? Oli kooti gwa proving abantu girute. Gwe Dean matako. So Dean Luboowa. Do you have powers of court? Everybody is guilty until everybody is innocent until proved guilty. Oyo journalism owekyavu wagano kola ku myaka gye walina okukola. Obwo nabuna mawulire obulabo obwo bonna mawulire obwo obukulu obwo bwina olugezigezi buyina fitina. Kwawe mwali mulina okukola mwadda mu ŋŋambo. Bwe mwali mulina okukola mubeera mu maloogi. Zitobumbulira obwo bonna mawulire bwammwe. Sana sema journalism gendo gisomere ewa nnyoko. Afe kale tetuli ba journalist tetuliwo. Banna mawulire abamu mulowooza mbukusa ate mwina kimuyina. Temuyina. Nomugamba kale oli senior journalist mawulire ofunyeemu ki. Fe abatagasoma nga tulina bye tuyina. Nze saasoma journalism. Wano banna mawulire abansinga obugagga mbabalira na ku ngalo mmwe. Ate nga n'abansinga obugagga mu mawulire munsinga emyaka. Singa twatandikira kumwokola singa mukola bwa usiboye wange. Singa muli ku site yange musitula sementi. Taadi gwe Dean mazi. Ebyo byomanyira abantu. Simanyi oyina abanene. Ojja kulaba kubange. Nze Junior sefera. Sikyesaakola emba sijja kikola. Dean mazi. Toddamu okunkubira essimu. Nze siri mutabaniwo. Ebyo wetu jadi jembe. Nze gona omulimu nagusoma olinga amazi. Kale webale kugusoma tusiimye. Jangu otusale n'ebyoya. Anti wagusoma. Jangu kati otusale ebyoya taata. Obwo bunnamuli tubulina kye buli. Bakakwata ne bakateeka ku mpingo ng'ensi eraba. Kagenda kaleekaana. You are breaking my hand. I'm an investigator. Gendo investigating ku nnyoko. Va ku bantu. Abantu bekoledde amanya. Abantu bataddewo business. Okutta essomo ly'omusajja Cambridge. Mbo sibaja essomero lirimu ebisiyaga. Siba abazadde b'abaana be baasiyaga baliwa. Why are they not in court?
if it is true what you are saying, where are the parents' kids who were sodomized? Bring them here. Gwabogerero inamu omwana. Gwalwati chikuluma nnyo. Kitegezo ina interest. You have an interest. You go personal to people. Mwekwe ennugu zammwe muzikweseza mawulire. Nze tosobola kummanyira gwe nga weekwese mu obwo obuwulire bwammwe. Eje muddeyo ne musala empanama. Nze najja mulimo guno. Bonna bafudde bandeseewo. Jakana yafa, Isima yafa, nze wendi. Kaye yadduka. Nkolako research. Nze family yange. Ffe ba Mirundi otulaba. Tulinga musota. Ffe ba Mirundi otulaba. Tulinga misota. We are green snakes in green grass. Fo buyinza tubugira ddala kuba buyina. Tetuyina babuloka. Tetuyina babuloka. Tamale Mirundi senior ne junior. Tetuyina babuloka. We get power straight from those who have it. And we project it where necessary. So to damo kumanye, but you are intimidating me. Gwani atayogerwako gwe Dean Luboowa inati. Kekwa sarapo teopo. Neketesa uwezo gaba kategera nnyo. Kali mu bijini. Tosobola na gula suti gwe. You don't even own a car. Mbo nonyereza ani yatta nadduli. Lwaki tononyereza kunze kwekuluma. Ali nekine kivubuka kya derota. Kyebagoba ku derota. That's why you have remained poor. Gwe towebuza bakasuku lwaki balina sente. Mbona Dean Luboowa buli muntu azakuyitako buli muntu and you are knowledgeable Dean. Newe siriwaziza bwe siriwaza. Want ukirira one. Ku ministry awo. Moyagala tukole investigative journalism kutaka. Nenga gwe Dean mazi. Kakati etakolinge walisoma. Nkole nawe invest. Kuchigwe. Utegera biti. Land is low. Mutukole investigative sibaja tukube bali ba land road ate batuwe sente nze kyagala sente uwenjogerera kati mukuru wange yamu amaze okunsindikira Christmas nze kyagala sente nze mukuru wange yamu ne baba Yasin they have sent Christmas era kati nyenda kufuna wentula nfuwo omwenge gwange maze kufukamira nze kyafukamirira abagaggaze Bugundi yazze simanya aguze motoka mbere okonja samire njasamire omugagga avudde mu America omugagga waba mugagganza mpadde ki tuli ku point of where do I get from tuwanya abantu tuyina ki nze tujambulira ati gundi yaguze bereya guno omwenge gwe tulana tufuka wali njagala bantu ba teka sente mu bintu ebinyongerako nganzi ezo conversation za gundi twanwedde toziddamu kuzireeta wano if you want to be my friend tukulakulane ffenna nze nakoowa abantu abagula emyenge nga tasobola nakuwa na mitwalo 5 naye nga asobola okugulira omwenge ne bw'oba mulwadde tasobola abo nababalekera nze tokyampita kulya kati chiche staliangako emyaka kati we have how to live that njagala okwogera ku muntu ti banange omugagga yazze nga nange dola wano nziina mbalagemu kuki kyowa akasajja ku Brian White nakagala nnyo natuuka e Dubai Brian yakwata miliyoni 4 dira mu 10,000 nangamba manyi Junior ebizibu byo tebijja kugwa nekwatira wano bebagagga kati bemmanyi n'abagagga ab'okwennyonnyolako bambi nange munyambe kakati fukabira kakati kubirako ekya kyobola babe bankuba ekikono ewa Don Zella sadda nze bankuba ekikono awo nze Junior nzikiriza mangu nze Allah yankola nzikiriza mangu nemanya wano
bankubye ekikono kanyende nze bankubye ekikono nenga Don Zella nze yamuyirawo omubiri wano nga bamuvuma abo balwiki Juliet zawedde nakwata sente naziwa omukyalo omu nenjiwawo omubiri wano naye abaseddekerezi we bajja Kolo Junior awumba mubi ebiseera ebimu mufumiitirize ebiseera ebimu mutuuleko nga wamu mulowooze ku butya abalala we babayambye sente si kyekikulu kubanga sente mugenyi leero zijja enkya ne zigenda banyi nnyo baali baziina naye omukwano muli wano mwoza gundi n'atapa Krismasi gwe wakaziwa bameka wakaziwa omuntu n'omukubirako n'omugamba Merry Christmas kimala ne woba tomuwadde sente. You are missing one point. Communication is important. Lero akakubira bameka bokola nabo ku mirimo toyina gwe wakubidde tie munnange tubadde omwaka guno Merry Christmas kimala kikyusa embeera n'abanayoga mwalemeramu guno omuze nze bankuba enkokola abantu nga bankubye enkokola wano naye nze Katonda yampa ekintu ekyo buli kimu ekituukawo neebaza Mukama. Junior tewagende Dubai ebizibu byankulinnya nnyonyi gwe mu bizibu byenina mulimu ekyokulinnya ennyonyi woba ondaba n'olwekyo munnange era nali ne MC Rich luli ne mugamba omanyi Rich tunywa omwenge gwaffe twalina ka Uganda Walagi kaffe bwanwa nange bwennwako emugamba Rich tunywe kano ke kaffe kitegedde ne Rich bambi we bamukola abagaggabe ngera nazo sente wezijja nga bafuna nze bankuba ekikono awo byonna nabitegeera omugambo ogwali ku kampu mwoyinza ogamba Junior sina kirungi kye nali nkoze kale mu bubi bwange mbeebaza nnyo naffe ke tukole ku ssente nze manyi enkola osabiriza omwaka guno natudde wansi ne ŋŋamba omanyi Junior oluseke luwummuze kanoonye ssente baganda bange ogera nolwange n'ebintu ebikujogesa era bya bulijjo noga let me look for money bane kankole sente Katulu bwama yagamba nti nze Allah bwembeeranga ng'olaba sina sente ntwala ne tukubye nnyo enseke tusabiriza abantu twegayiridde abantu bane ekiseera naffe kati tukozese ku bwongo naye waliwo osabiriza n'otukanuka naye mpummudde nze mpummudde oluseke bana abagagga bamanyira kwa nobeera ku mutto ng'oli ku mutto oli ku bunkenke omugagga bwagenda ofuka mwenna musituka bane tunoonye sente baganda bange kyenjiza omwaka guno tunoonye sente abantu bamanyira oli mu bwongo bwe ng'alowooza ojja kudda oli munaku nnyo ojja kudda bwe mulinda bako nze Junior nina omukwano Katonda yantonda nagwo naye ate nkyawa when people take zabantu bantutenga joka abantu bantwala for granted nga balowooza nti Junior tanyiiga sister Junior bye mwantuma mundabanga joka
I don't have feelings. Nze sina emotions. Nze ndi wawo kubasanyusa. Ne I will prove you wrong. Bwe namaze okuzimba ennyumba yange. Natudde wansi ne ndowooza ebintu bingi. Nenga kati Junior zaako ki. Kanyene mu America asomeyo ka degree nkomewo. Chenzi zaako. Na abalowooza mbuze nja kujjaawo mbasindire ebizibu. Mu bizibu ebingi bye nnina eddagala libenga mwenge. Bannange omwenge tegukoma nga tunwedde myenge. N'omuntu landiroodi n'abanga akubanja. Otuukirira omuntu wona omugamba bannange bangoba mu nnyumba nursing. Naye owulira nti aziwadde oli nze kamiliyoni yankuba ekikono. Abantu bana abankubye ekikono ewa Don Zella kamiliyoni. Basiima. Kasuku ne Franka Ntambi. Bali abo listing ina wano. Be bankuba ekikono ewa omugagga. Kati omugagga ye n'alowooza nti ndi musiru nnyo nja kudda. Kale tunaalabagana. Nzomanyi nsooka bba mulungi. Mbeera mulungi nnyo nti bwenkyuka. Mba sikulekeddeeyo opposite. Onaga ati Junior teyabeerawo ensi yonna yalaba naliwo. Nabeerawo nno. Nga wano oyogera ku mugagga wange. Sirina na simu nze akwanukula. Naye ntegedde ekintu kimba ne tunoonye ssente zaffe. Ssente ziba kuwa obuwi. Era teziri bazizo. Bane enkoye ebintu by'okwegomba. N'olaba abantu ku social media nga bali happy. Nojjayo essimu n'obakubira. Muliwa. Nkoye ekigambo muliwa. Njagala nange bankoye banga Junior oliwa. Bannange tulekerawo okweguya ensi, muleke ensi etweguye. Tukisobola. Just mindset. Kukyusa mind zaffe. Abantu betulabanga tebatuyamba. Newoona abawaana tebali kwagala. Twabakulabanga mbwa yaabwe. Ne bw'oli baagala era tebali kwagala. Bakulimba. Bayina mikwano gyabwe. Njagala leero tune mu mikwano gyo. Bo mikwano gyo. Oyinza okuba gwe mikwano gwabwe. Nenga bo tebali. Nakirabira ku Isima nga afudde. Nekiraba ku lumbe lwa Isima. Olumbe lwa Isima twali abantu 5. Nze Isima lwe yafa nakyuka nnyo. Tubasiina gwe neeguya. Nze omwaka guno okufa kwa Isima kwasomesa ebintu bingi. Netigera ati ensi nnene. Wale abantu bamukubiranga enduulu. Mu lumbe lwa Isima twali abantu 5. Onale bonsereko. Bannange omusajja oyo Allah akuwe by'osinga okwagala. Nze abantu bensinga okukkiriza abakola ku lumbe lwa Isima yali Hamu, Haji, Hamisi ne bwaba abantu bangi bagagawala ne tubuza sente bazijjawa. Ne tukozesa omutima n'emikono. Nze Hamu anjigiriza ekintu kimu. Tukozese omutima n'emikono. Nolya propaganda mbu sente za Hamu za State House. Neza tuwasooka kuba simu. Abantu bakola. Abantu bagenda kumacha ne bayiya. Teri ali wakaziina. Bwe zibanga za State House nawe genda bakuwe. Wano Isima lwe yafa. Edduwaye yasooka nga n'omwaka tegunnayita. Twaliyo mikwano gyejo. Twaliyo Onale Bonsereko. Kajati Kulusumu bamuzaata. Bana abaana. Ono omwana mwerabidde. Kaluvini Kayanjo bannakulabako. Naye nga Isima yalina emikwano. Nga n'abasinga obungi Isima yazunganga mu bayimbi. N'omugamba Isima oddawa nyenda munyonyo. Isima oddawa nyenda wagundi. Tebajja na kuziika. Abantu tebalina budde bwonti ne bwofa. Awaita mikwano jabo. They will not even have time to celebrate your last party.
on this world. Omuntu afa pate yesemba munsi. Era tewali muntu agamba ati Junior ndi busy ng'ofudde. That's your last party. Tuyina embaga 3. Oludaku lwe bakuzaala yembaga yo esooka. Wofa yembaga ey'okubiri. Those are the 2. Nerwowasa yembaga ey'okusatu. Naye ku zonna enkulu bw'olitegeerera nti nze natunulira okufa kwa Isima ne neewuunya. Nina ebintu bye nalaba ne neewuunya. Era yeewuunya abantu. Ate ye gwe neewuunya. Nze omuntu bw'ankolera ekirungi. Ate neewuunya bwewuunya. Ene ng'agondi ono ankoledde kino. Naye ebibi abantu bye bankola si kyewuunya. Isima yafa ne bagaana okuggyako kamera. Abafereziki bakwata Isima ne bamujja mu mmotoka. Mu butuufu nga ne oba oyagala nnyo views. Waliwo ekintu nga kya buntu. Noga naye sente wano tezijja kuntu. Basigala bakwata. Ekyakola amawulire si Isima kufa. YouTube zaabwe. Ekyo nakyo ne nkiwandiika. Nemanya nti Junior olunaku lwendiva mu nsi. Tebajja kujja kwata Junior nti bansaasidde nnyo. Bajja kujja kwata Junior. Omanyi oyinza okuba mufune nga waliwo akulabamu ssente. Nenjiga ensi. Era kati nze toyina kintu ky'osobola kunjogerako. Nekinzija mu langi. Era tiwali kintu ky'osobola kunkola. Neŋŋamba nti ntidde nnyo. Kakati n'olwekyo nze omwaka guno okufa kwa Isima kwankyusa nnyo endaba yange ey'ebintu. Nali mmanyi ensi naye nategeera nti sigimanyi. Wano abantu abaalumwa nti Isima afudde. Batono. 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 Kali nze Junior ebyo bye muwa. Hey, tekinokrati. Junior temuyina bye mumpaana. Nze obulamu bwange buli wakati wange ne Katonda wange. My life is in between me and my God. Ati ebyo. Hey, Junior wano mutabani wa Nadduli yavuma Abanyarwanda. Nga muli omusinika manyo. Ate abantu bebweru muli ba hypocrite. Wali agakaze yebweru. Oba agakaze agugategera. Fumita embozi. Sabula baby. Ne bawaana mutabani wa Nadduli. Nempita kankaka. Nze mwennyini. Ne mugamba kankaka. Mugenda kufa. Mugenda kola ki? Mugenda kufa mmwe. Ne mugamba kankaka. Genda ku side. Side yali ebanoonya nga beekwesa. Nabasanga na Makerere. Nali nyenda kola shone kankaka nga ne mutabani wa Nadduli jakana ayingira. Ne mugamba kankaka mugenda kufa. Omukumu agenda kufa. Muve ku Banyarwanda. Muve ku Banyarwanda. Abanyarwanda babadde wane ebbanga. Abanyarwanda b'amaanyi. Buli nsi gye balimu. Abanyarwanda be basumbuwa Kongo eyo. Abanyarwanda be basumbuwa Kongo. Balinga Bayudaaya. Rwandese are like Israelites. Sibe bantu bomesinga up. Bawasiza abasajja ab'amaanyi. N'obwakabaka bwa Buganda. Buyina abalangira n'abambejja nga bama wabwe Munyarwanda. They have infiltrated all institutions. Nemonvuma. Aka Junior, Kasiru, Vaku Jakana, Jakana kusinga okutegeera. Nze kale. Kati muliwa. Omwana w'abandi yafa, Jakana yali mugezi. Yali looya. Nga articulating ensonga bakubi banduulu. Wano mu Uganda oba ogenda kufa tebakubuulira. Biri ebweru byasirana bisenyambalaasi
ebimu biri kwasaira mutebiridda bikubanduulu jakana our boy nobo busete sente bwe mugaba $10 mulinga amazzi we can you buy my integrity gwe gowe bulayo tegerere nze gwe gwe wasoma kigwe embwa gwe kiki kyomanyi ku ggwanga lino luya muli Massachusetts mupoko joint gye mwasamira katulya kino ki ali mawale kyaze muno mu Uganda ne family yakyo mukiri South Africa kiri mu Nuupu mbuga siye yakuyingiza wana eske mbuga mbwali matako sibanya ali mawale kyanvu mawe South Africa kati kiri muno kyekwesi nakirabye ku mbaga yone MP naye akaduka this idiot bibera South Africa biwa byabana kiri muno ne family yakyo ki ali mawale mbuga yakiyingiza wana oli mu struggle kyali mawale bili mu government bili South Africa webi wabyabana gwe family ya iseti entebe ku kisaawe nga gwe kenyini wagamba mbu jeno muoza kunonya kutta these idiots akiri wano kyasamiridde why don't you write mugamba bana be South Africa ekitufu oli ali wa government ali ye wafe yani ye bombo kirati that idiot there is a man there akulira government enale mu biki ye bombo kirati yani he has a funny name kati kyali mawale kiri muno ne family kasita kyayise entebe ne bankubira tuwangu musajja we yakuvuma ali wano kibera n'embuga SK era mbuga gwe watwala kali akakazi kagundi wa president kano kati kaduka nakole kavane kasamirira ati kaduka tebakuwa